nenda munange waliwo omuntu alaba ebintu ebingi nnyo mu kaseera ate akatono era munange akatabo n'akatuuma my mother knows, maama amanyi. Kaakati tubaddenga wano nga tujja wano nga tubabuulira twogera about Irene, emboozi ze ne maama we. Omanya obuzibu bw'emboozi ya Irene eno nti what happened to her ewaffe wamu tetubirabye. Eve tukuze tuli muzimbozi za sima mama yerekereza sima nankolera kino sima mama ankoze bino sima mama yewoze andute masomero amalungi sifeze embozi ze tubeeramu kata times kikalubamu nnyo okutandika okugamba ekintu nga mama we yakimukola kiri shocking kyo volaba nti embozi ye weeri y'amaanyi naye evuganya n'obutakkiriza because fe tukuze ebifaananyi bya mama bitufuna birala naye ate gyebiri era n'abawa obujulizi abagamba nti nze maama wange yankola kino Simon ze tombuulira maama nze nasigala kati musajja era omusajja nanvaamu mpampedde ze tombuulira maama ne bwava simuziika ng'oli alayira era kyokola gwe Simon osigala kuwuliriza nobeera kweyimirira naye yatongozza ekitabo ekyo era nga some of the content ali mu kitabo ekyo akwata ku maama we so abasomi b'obutabo nganze ngenda kufunayo copy njigatte waliwo enteeka ebitabo byange byensoma ngenda gigatta mu nsome ndabe ate maybe n'okureviewinga ebitabo ebyo omanyi okuwandiika kiyambako message okusigala ng'etambula. Back then nga nkyawuliza nnyo radio nga mpuliriza CBS awo Bulangira Romansi nga akusomera obutabo bw'abakochi n'abazanyi be bawandiise buli naku najja n'akusomera pages nga zizo n'akusomera pages nga zizo. I think we can do the same kati ali mu entertainment instead of okujja wano n'ovumoli osobola okugenda mu katabo ka Irene ogenda nga reviewing page per page kisobola okubaako abalabe kyagazisa okugenda okusoma n'okumanya olugero lwe nga bwe lutambula. Now ku kifo kyekimu bwe twasanze eyali vice president Gilbert Balibase Kabusi Kenya tumugamba wagwan rasta kyekiriwo how is retirement okula tokula kyekitambula bagamba batya abeeka kiri obulamu obutambuza otya bigenda bitya so natubuulira kiki kyakola ennaku zino bwaba kati ebyobukulembeze yabivaamu olunaku lutambula lutya kati yali omukulembeze bw'ova mu bukulembeze kati olunaku luba lutambula lutya when you wake up okola ki sinene ekyuka nze nkubuulira era ali mu katayimuko kakozese bw'olaba nga nkuyiseeko nga sikunyeze ndeka onange ya maaso g'abaana nti yali yeeraga ne kati yakkakkana naye kakati sokotwe event nga bwe yatambudde then tukomewo. 2, 1. We unveil it. Let's give it a round of applause, ladies and gentlemen. One would ask, with all these that you've written, did you take time to sit down with the mama and you? Never. Why? Mama don't choose again. Let's give that a round of applause. It felt liberating, but at the end of the day, there are so many who live like that. It's like we are used to that way of living. There are things that happen. So what? We all go through the same. This and that happened to you. So what? You know, we know it. Why do you even want to talk about that? You're embarrassing yourself. Keep talking. So there's so much to me that was normal, just like it happens to anybody else or to many other people. But then some things were difficult. Okay, buteteevu ku BBS final eyaffe onako olwaleero ndi wa mukisanyu kubanga negatiddwako yali omumika wa president eyawumula Gilbert Kenya bali baseka onako olwaleero tubadde mu kutongoza katabo ka Irene Nambiru ennaku nyingi badde mu katabo kano n'okusiikirira kw'amaanyi weewaawo taata
njagala omuntu atwala ku BBC Fine soko mubuzeeko n'olunaku olwaleero nga bwetutambudde. Aba Terefayina yaffe mbalamusiza nnyo, mwebale kujjumbiranga mikolo ng'ogwaleero ogw'akatabo ka Irene Namubiro. Akatabo kano kajja kuyigiriza abantu bannyo naddala bali wano mu Buganda nti ebintu bingi ebibeera mu maka ebibonyabonya abaana abato ne bibagala n'okusoma ffe abalala tutabimanya, naye Irene yali mugumu, ebyo byonna ebyamubonyabonya mu buto yabigumya. Mu ngeri y'emu mukama wange, abazadde bamaama beeyisa mu ngeri bweti, bubaka ki bw'oyinza okuweereza okusinziira ku mpandiika ya Irene Namubiro y'akatabo? Bano mwe bamaama mmwe abukwata ne mubeera n'olubuto emyezi 9 ne lukubonyabonya emyezi 9 n'ogenda mu Labour Ward n'osindika akana ne kavaayo n'okayonsa mwana wattu ne bwoba taata w'akaana ako yakukola bubi abakukola bubi omwana abukwata ne mubeera n'olubuto emyezi 9 ne lukubonyabonya emyezi 9 n'ogenda. Okay, eyo nno yenteekateeka omanyi ebintu by'abazadde ebyo nabyo naye kale buli omu Katonda kyakuwadde, bwe Katonda gwaweeredde omuzadde nga mutegeregana bulungi, alhamdulillah, webaze Mukama Katonda kubanga byonna gye bigenda okuggwera ate obikulema nno n'osigala kubiraba bulabi. Naye eyo emboozi ya Irene eri mu katabo, so katabo ako lowooza abasomi musobola okuba nga mukanoonyako oliratingeko n'emboozi eyo olabe munoonye bemukubaganyako ebirowoozo ebyo singa yali ggwe nga tumaze okusoma mu katabo wandisigadde osindiikiriza nga Irene bwasindiikiriza wandikyesonye. Omanyi nali nagwe njogerako naye nengamba nti katabo Irene ye ne ssente azirina, naye ebiseera ebisinga bitera okulabika mu bazadde maybe nga abaana abamu balina ssente abalala nga tebalina ddala abazadde balina abaana abangi. Naye mulabe Katonda ono omulaba takola nsobi ku baana, asobola okuba nga ozadde abaana batano n'akwata abaana bana bonna nga bali successful n'akuwaamu oku obulamu ne bugaana, n'azaala nga akyali mu ssomero n'awanduka n'akomawo n'azaala abaana nga wabateekaawo ewaka. Mu kifaananyi ky'obulamu alabika nga feeri era abaswaza. Naye okimanyi nti olunaku lusobola okukyanga abaana bonna abali successful balinnya ennyonyi nga bagenze, n'obeera mu nnyumba nga n'eddwaliro weeziri nga n'amamotoka weegali nga tolina asobola kuvuga kuddusa mu ddwaliro. So ebiseera ebisinga Katonda abaako ne messages za communicating mu bintu ebimu byakola. Oyo mwana gw'oyinza okulaba nga feeri ayinza okuba Katonda akutegekera musawo nga yajja obbeerawo okuyamba. So mu mbeera yonna yo just accept and move on. Natera nnyo okugamba abantu abali ebweru, bwe mba muyamba baganda bammwe abali e Kampala nga mubayambira n'abaana, just help. Tomanya muyinza okuba mmwe mulowooza muyamba muganda wammwe ali yasiraanire wakale nga muli mu kuyamba musawo. Omanyi bino ebintu by'abazungu gye bisoboka yokka atakuzaala gw'otalinaako Luganda kujjanjaba n'omatira. Wane waffe mu baddugavu omuntu okujjanjaba